Mu mpaka za Drasi Isaac Football Tournament edition esooka ezategekebwa Sure Media, olunaku olwaleero twakubeerayo ne games 2 ku bisaawe bibiri ebyenjawulo, nga geemu esooka egenda kuba ku kisaawe kya Lutengo St Kizito Stadium ng'eno eri wakati wa bannaffe aba Green Eagle FC ebanaba batyazza baganda baffe abanyange Pepper FC ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Geemu eyokubiri eri wakati wa bannaffe aba Kimera FC nga bano bagenda kuba bakyazizza baganda baffe aba Rose Form FC ku kisaawe Namawojjolo ku ssaawa 10 ez'olweggulo, ng'emipiira gino gyombi ginaba gimaze okuzannyibwa, olwo kijja kuba kitegeeza nti buli ttiimu ebuuzayo omupiira gumu ogukomekkereza group stages. Omupiira ogusuubira okubaako embiranye ey'amaanyi gwe guli wakati wa bannaffe aba Kimera FC nga bano bagenda kuba basamba ne bannaffe aba Rose Form ku kisaawe Namawojjolo, nga zino ttiimu zombi z'amaanyi nga wabula Kimera FC enoonya obuwanguzi mu mupiira ogusooka oluvannyuma lw'okumegebwa Zaake FC mu maaki yayo yasooka mu mpaka zino zennyini mu bibinja. Okutandika ne Monday eya wiiki ejja emipiira gya kuddamu okutojjera mu group stages, era nga gino emipiira egigenda okusambibwa okutandika ne wiiki ejja gye emipiira egigenda okukomekkereza group stages, olwo tugende ku luzanyo luddako lwe bayita round of 16. Empaka zino zaggulwawo ku Easter ey'omwaka guno bali wakati wa bannaffe aba Lutengo United nga bano bamega Nyange Pepper ku ggoolo 2-1 mu mupiira ogwaggulawo empaka zino. Banga mbako ya kafani kati muja batukuya kafana yikana soka muzere pali umuntu bale pali na mwe bana ngemwe kana sambire kana soke muja wanu kafana paka ya kudibali Sure Media, noonya nkugambe.